za Wizo ne Nobert. Wizo yakuba Nobert. Ekikonde naga amujjamu erinnyo era ano waliwo eddibu. Sajja amannyo ge tegakyawera. Nobert yo promoter yategeka Wizo. Ekivulu kino ekisembyeyo okukolebwa ku cricket over. Yoyo omuyimbi no kyabadde ku Africana. Yoyo omuyimbi. Brother yoyo promoter yategeka Wizo. Era namujja mu nnako gye yamusangamu Wizo amaze ebbanga tagenda ku stage, Wizo amaze ebbanga takyafuna mirimo, takyayimba, okitegeera nga akyajjukira mukwano gwa ate n'obwavu ne bumuluma n'amukubako enfufe twalabanga basayininga endagaano tugenda kukola ffenna. Ekivulu kijja bakiranze, ekivulu bakiranga ate abantu bawagira Wizo. Bamuwagira. Bantu bamuwagira ate Wizo yafuna abantu amameeza gonna gaaliko abantu tebo zonna bazigula zonna nga zirina abantu baaliyo. Wizo najja n'ayimba natukuba performance eyo ne tumatira ate twakukuluma obuyimba bonna n'abukuba ziiti zonna n'abayimbi bangi abamwerako n'akuba Lilian Mbabazi ne tulaba kwe bano ba Mungi ba Gift of Kado ne tulaba kuba Mickey Wine awo yaviira yao na ne tulaba kuba Mickey Wine kuba Kabako kuba Kamiliyoni kuba Palaso ba Lilian Mbaba kwegamba abayimbi bo baali bangi abaliko n'abaliko luli ne bano bonna yakola nazo zikolabo bonna abayimbi bonna baaliyo. Concert nebeera ngeri successful. Ne waise banga tumanyi kati omuyimbi agenda atandika kuba muyimbi azze engulu bagenda atandika muwe emirimu atwagenza okulaba nga bavayo balwanagana mu wange ebivulu bino biri fane. Oli osomulaba nga alina abantu naye nga mu butuufu ali mu mabanja. Nga abantu balaba bo mwebali naye nga ali mu mabanja. Poliisi nga yasigala mmanjaayo gundi ammanjaayo oli nagamba nti munnaye sente ze nasigazaawo ziri miliyoni nga 5 naye kankuweko zino 3 nange nsigazeeko 2 tate gwe n'omuganda njagala twala zonna naye Wizo agamba nze nina okumpa sente zange nkyakubanja oli amugamba nafuna amaki amabanja eŋŋumi kaba n'amukuba. Wizo akuba Wizo yamukuba naye abamu ne bagamba mbu yakazaali stanti mbu byali bipange tukoma kulaba ku luyi naye omusajja erinnyo baalijjamu naye omuntu yatupuluvinze yabadde egundi Abitex. Abitex yagambye bagenda tulanga ba promoter bakole batule mwezi ensonga za Nobert ne Wizo ne bagamba era no gundi yennyini yakyogedde Abitex nti Wizo abadde mperekeze nga Kamiliyoni waba agenda kuyimba Palasa agenda kuyimba nga abawerekerako mumweka ngaali ku stage naye kati mbu omusajja amutaddemu ssente ate ogwo ovuddeyo olwanaganye naye naga bo bagenda mu boycottinga bapromota mbo kye bagenda okukola naye nze saakiwagidde ekyokumuboycottinga ekintu kiri simple nnyo asobola okuvaayo ne yeetonda tamu naye ensonyiwa oba nali nnyweddemu ekyo nakyo weekiri kuba ye tumumanyi asobola okuba nga ali anywedde nga ne bigenda mu maaso tabitegeera naye ekyomugamba nti boycotting kintu ekyo kiralamu kiba kizito ate nga bakisobola bapromota abo ba mitwe minene bakisobola era ndowooza Wizo nze kyembadde nsaba Uncle Wizo yandikutte kubonagana neyetondera Nobert kubanga Nobert yamusanga mu mbeera naye gyalimu nga Wizo aludde okugenda ku stage ng'ennyonta nnene. Omanyi omusajja omuntu okujja okusanga ng'obadde osula wali mu kitaba ne waba akuwadde ku lubalaza awo nga wogenda okwebaka boyo abakutaasizza. Nze ndaba Wizo yandigenze ne yeetondera omusajja ne batwala ne bagonjoola ensonga olyamu n'ekirala Nobert nekyalina okukola waba amugamba nti mutuufu nafiirwa jangu n'accountability omulaga amabanja g'obadde olina awo oli kwajja osinziirira naye onooba naawe omugamba nti nafiirwa nga ate tewafiirwa ekyo kiralamu kiba kiralamu kati mutuule buli omu alage munne nti munnaye kino n'ekino ennyingiza yali bweti ne bweti kino n'ekino kyekyasigala kimmanjibwa nerisiti zizino zirina batule bagonjoolwe ensonga bubaka ki bwobadde obalekera kati bwe bamuboycottinga Wizo agenda sijala anti kyetwebuuza era agenda kuddayo mu embeera eri emotional naye kati okitegeere
kuba bano abadde atandise n'ofunaafuna ku bulimu kuba omala okukola ekivvu n'ofuna abantu abaga omuntu ono bale tuba tumubuusa amaaso naye akyasobola okukola omusajja oyo ennyimba azirina naye kati ekyo nze ate n'ekirala nze n'ekirala kyensaba Uncle Wizzo kyabaakola bino n'aba takutte kubo okudda ku stage n'atuula wansi nga Good Life we yali n'akomyawo abaana abo buli kisa abaali baagenda nga opportunity weri okyasobola obbazza abaana abo bakomyewo go bamanaging engago ati bwebyo okitegeera ebyo ebizibu ebiri kampuni kuba kati abantu abasinga obungi bakyaliwo bye yakolanga nabo waliwo no producer Washington wali kati ate bayinza okuba ate tebaali tebakka wali abaana bonna abaayitayo bakomyewo obatulo bamanaging yasayininge n'abapya osayininge n'abapya studio ziteekewo okitegeera Good Life erinnya likyali ddene erinnya likyali ddene ekyo ekintu kyali alina osooka okukola nasooka n'akwata akakaliwo akatini n'abaana abaliwo abakyaliwo abatintini gwe tofayo n'oba otaddemu bapukamingi ne babeerawo nga mubeerawo nga mukufuna ku bivuluvulu nga mutambuza obulamu bwe butyo kuba n'ennyumba emakindi ekyaliyo oba kyetagisa kudda wa Jeff Kiwa nga wadde mwali mwafunamu obutakkaanya muyite mudde omuteese manyi Jeff Kiwa asobola sportinga talents abaana n'abaleeta ab'enjawulo abayimbi ne babeerawo abakyala n'abakazi ekino kisobola okuddawo ne kitambula ate ne Wizzo okuyimba akumanyi ate n'okuwandiika kiwa akumanyi okitegeera n'ebivulu byennyini Wizzo akyasobola okubifuna ennyimba ze baakuba hits zaali z'amaanyi nnyo era zikyali z'amaanyi agume oba promota nga we yamugamba nti saafuna sente ekivulu kyansala asobola okuyiya ekyo nekyakirowoozeeko nnyo okitegeera kubanga mu bulamu waliwo wootuuka nga olina ebintu byotekyasobola kukola olina wojja otuuka nga tokyasobola genda ku stage naye ngaate ebintu byolinawo byosobola okukola osobola okumanaginga n'ofunamu akasente nze kyensaba kyo ekintu Wizzo kyabaakola naye ebintu byonna tebiggwa nakubagana era ekintu kyeyakola kyali oli muntu mukulu kuba teyakola nsobi okujja okuwa omulimo kuba kati ne promota ali eyo omulala abadde ayagala okujja okupangisa ajja ttyamu n'abadde ayagala okujja okuteekamu akasente ajja kweraliikirira kwebanzijjamu eriiso kitegeere naye ndowooza bannaye n'ekirala twandikomezza okulwana famire eyo nnwanyi nnyo ebyaddala ndowooza yandyezeeko nate munnaye kitaabwe munnaye ate yali ize nnyo ne maama waabwe naye simanyi baba babeera banywedde omanyi waliwo omuntu nga wanywakenga okimanyi osobola okulondoola taata we yaffe omulala mpozi nga bajjajja oba bajjajja naye ate kitaabwe bambi ali ize nnyo ali ize muntu mukakamu nnyo naye katusabe abaana batusaawo embeera naawe erinnya bo manya famire byo bagitumbudde naye baaba bagitumbudde ate bubimu okubanga balwanagana we bati alinayo ekkeeri nti bali bakubi basabuzi naye kintu kibi nnyo ninga kati oyinza okuba buno obudde ng'okikola ng'olinawo abakulu abakuwaga mu gavumenti naye balivaawo oba abantu bano balituuka ne bakwesamba omanyi olaba oba olisanga atakubika n'akuyisamu oluyisi ekintu kwana tekikola nnyo mawulire sijja n'omuntu omukulu omuntu oba omuyisizaamu nnyo amaaso omukulu alina abaana alina n'omukazi omusajja n'omukuba oluyi ate wakiri onkuba ekikonde notanguba luyi ku ttama so kati ye musajja tetesobola kuzzaayo olw'ensonga bali baba bangi abakoni abayaye baabo kituufu naye nga bannaye Wizzo ne promota Nobert Muteese mutule wansi Muteese Wizzo bakyetagisa kwetondera Nobert mwetonde oba Nobert yeetagisa okwetondera ggwe buli omu yeetondere munne kuba buli muntu alina kyemmanyi buli muntu alina ensonga ze muteeseganye kyekisinga obukulu ate bapromota n'abantu abayimbya omuyimbi oyo Wizzo ne Nobert promota Nobert mubayite muteeseganyemu mutulemu mwezi ensonga nga mmwe
ebintu bigwe industry egende mu maaso, music agende mu maaso. Naye obyo ebyokulwana. Naye ebyokulwanaganya tebinyuma nnyo. Bannange ndowooza byebyo tetugenda sukkawo wano. Olina obubaka bw'obalekera? Mpozi nze okutumirako. Ntumireko abantu b'e Masaka gy'oteera abali Kirumba sub-county awo. Muli bulungi naffe gye tuli eno e Kampala tukwasaganya twajja kuyiiya. Bannange ebyo nange njagala okutumirako ku kyali wange bamuyita Shira. Mutumirako nnyo. Ntolomuwulira ku gundi ng'omutumira. Kyali wange Kulozi muganda wange Flo Steve mwenna baagala nnyo muzeeyi waka muzeeyi taata muzeeyi maama mwenna mbaagala nnyo. Ntumireko ku kyali wange bamuyita Kasaggaddeewo naye mwagala nnyo abeera akolera awo bwayisa awo musajja mugolozi. Agolola mmotoka eri n'oba ogireese ng'eringanga ki ekibalo eringa mberenge ng'amemetuse eringa mberenge agizzaawo bw'ati. Mwagala nnyo Kasaggaddeewo oyo. Buli kisi naffaani wange naye mwagala nnyo. N'abatatwagala nabo tubatumidde. Mukama yasalawo ate era Mukama yakyakuuma. Gwoba tonjagala nze tebinkwatako. Singa nnyabula n'emmotoka ekuba n'ekusuula mu mwana. Ate ekyeyogedde kiralamu. Bannange tugenda sukkawo wano mubeere bulungi mweraba. Bye tusisinkane wiiki ejja. Akawungeezi akalungi. Abawagizi ba Manchester tubatumira mu ndeesero byammwe ebya ggoolo. Ne Liverpool. Aba Chelsea mwe twabamanyira mu kuba ennyingi oguddako bagubakuba. Aba Arsenal mwogera nnyo naye katubasabire mutwale ekikopo. Aba Manchester tukoye ejjogo lyammwe n'okuwangula buli kaseera ekikopo. Mwagalizeeko ne ttiimu endala mubeere bulungi. Mweraba.